Lwasa y'omu n'agamba nti omukyala oyo mukyala we yatuuka ekiseera ng'okumukwatako obukwasi abanga atta omuntu. Lwasa n'anoonya ab'eddiini ababagatta n'abaleeta ewaka. Ababuulira embeera gy'ayitamu ne mukyala we. Musajja wattu akube ku luswene. Okitegedde? Omukyala bwe yamanya nti baleesa ab'eddiini bwe omukyala n'ayita mu lusuku n'akola ki? N'adduka. Nkugamba Lwasa bye yayogera saaliyo era siriwako bujulizi. Lwasa n'atakomako n'akwata ab'eddiini ng'omukazi adduse n'agenda n'anoonya taata w'omukazi. Ekyo nno kinene nnyo tekyogerekeka. Lwasa avudde ayogeddeko n'omukazi agaanye akutta ab'eddiini abaleese omukazi ayitidde mu nsiko adduse. Agenze gye bazaala omukyala. Agamba bakanjogereko ne bazadde be. Usanga bwe banaabaako kye bamugamba ajja kubaako ky'akyusaamu. Lwasa agamba yagenda okudda ewaka ng'omukazi yanoba. Agenda ove wa kitaawe ng'omukazi yagenze. Essimu kitaawe gye yamukubira. Teyalinda ono okudda waki? Waka. N'anoba n'agenda. Agamba waayitawo omwaka mulamba. Omu ku mikwano gye n'akomyawo mukyala we. Omu ku mikwano gya Lwasa? Yes. Yakomyawo mukyala we. Agenda okulaba mukwano gwe atamusabye appointment ng'apaakinze awo, agenda okulaba nga mukyala we ava mu ki? Mu mutu. Olw'okuba yali ayagala nnyo mukyala we. Bwe baamunyonyola munnange nsonyiwa bino biri yali tamanyi kye yaba naye kati akomyewo mukyala musonyiwe. Lwasa agamba mbu kwolwo agenda okukwata ku mukazi lw'akomyewo ng'amugamba tonkwatako. Bwera yamukwasa maanyi bigambo bya Lwasa byenjogera yabyogera ku Lwasa yasobya ku mukazi. Mbu omukazi era bwe yamukwata n'afuna olubuto. Lwasa yasobya ku mukazi n'amunegula emikono wekwa. Olw'omwana we akola ki? Asembayo. Kakati nze Lwasa emboozi bwe yaginyumya yandaga nti omukyali tayagala bbaawe. Era ne mubuuza wamukola ki? Omuntu okuba nga anobye omwaka ate ne yeekomyawo ate nga tayagala omukwateko. Mpulira. N'angamba simanyi. Neze sabeerako musanyu na mukyala oyo ate nali mwagala nnyo. Okuva yamukuba empeta. Okitegedde? Tebaddamu kufuna ssanyu maka. Kaakati nze nga sinanenya Lwasa nina okusooka mpuwire ku bigambo Lwasa bye yakola ki? Beyogera. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nalo. Wanje. How are you? I'm somewhere okay. How are you? How's been the day? How's been the week? Somewhere better. What about you? You look nice. You look beautiful. I can see the dress. Eh? Thank you so much. Okay. You're welcome. Welcome to the show. Basebo ne banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Mega Oluzungu lukutuze. Oli w'amaanyi tweyongereyo. Badala kuvuga gwe. Kati bamaze oddukanga lugenzi. Nalongo n'ojoga. Nalongo ojoga. Oluzungu lwange olukanze mbadde maze odduka okinga. Nzijeyo lwe nakulaminga. Klasi z'oluzungu ziriwa? Saasomerako ddala nze ndulabira ku firimu. Kati oyiga otya? Bwe bagamba laani n'adduka. Yes. We bagamba batya? Laani. Naga adduse. Kati we bagamba laani n'okola otya? N'entuula. Run n'adduka. Laani n'otuula. Kibabwe. Babizza mu Luganda kyentegeeza. Kati obitegeero bazaali mu Luganda nga go oteze. Hanango mukazi mugezi nnyo. Ng'otegera wali. Ayogera oluzungu nazza mu Luganda. Ne mmanya yes kitegeeza kudduka. Kati okugamba come. Naga janko. Go. Genda. Nga yes. Where do you stay? Oliwa. Ate oli muzibu nnyo. General Longo Kitone Mukomusajja International lwako olwaleero. It's a beautiful Sunday. Abingi oli kulabera nga twogerako. Jjukira nti each and every Sunday shene ebaawo. Show yo wogizanyiramu ayomba. Abadde ava wala naye adrivinze dakika budakika ng'atuuse mu Kampala. Ffe emmotoka tuvuga mpya. Zanguwamu. Kibadde kyetaagisa ekyo. Kati muzinezamu UAV. UAZD. Mazida. Ali bubi. Nalongo buuza ku bantu. Balamusizaako mwene abatulaba ku Megatron Media yenze muwala wa Sempijja wano mukuba omusajja everywhere nga nva kulima ku muzeyi Sempijja era abatumidde nnyo. N'ebitegambire se byakomere. Abeera abalaba. Nedda atumidde gwe. Atumira abantu bonna abanjagala. Nangamba bagambe mbaagala nnyo. Kulikayo. Mbuddeyo. Bigambo si birungi. Katandikire ewa
Lwasa mukyala wa Lwasa amuwulira wiiki eno yavaayo n'abanga abutula ebyama n'atabuka ng'agamba nti Lwasa ono atuuse okutunda ewaka ebikolwa byonna byakola obugagga yabulina ssente yaziyina ebyobugagga yabirina Tavani Kiki Masaka eriko banka property n'enamba y'essimu kweri ayagala ogigula emmotoka zonna baazitwala Lwasa obwavu bumuleetedde okubeera nti agenda ataatunde amakaage mukyala w'omukulu waali yatambula n'atambula abakazi bonna n'abatabaala watuuse ensi ng'emulemeredde n'aganda wali wennina kantundewo no Megaton Abannayuganda mwagala kunenya kyekisinga obatawaanya mu nsi Abannayuganda baagala kusalira bwannabe miki so si kutegeera buzibu ki so kyandibadde nga kirungi omuntu tonasalira muntu musango n'otegeera lwaki ekyo yandibadde akikola ki ekyalo okujjako omuntu nga musiru yatamanyi nti ba business people bagwa buli lunaku nze olwaleero nakola loosi mu Desemba ya $6,900 nga banka emmanja mwami Ssemakula najja n'abalenzi be ne boonona ebintu byange ku dduuka nakati ndi mugundiza kooti okitegedde olw'ensonga nabategeeza mu budde nga nzibiddwa naye era banka terina kufiirwa banka ebeeyagala sente ate zeekusaba ebintu tewabitunda n'olemererwa kuzaayo ki omuntu ejja n'atwala biki ate nga munene nnyo mu ggwanga muno tagambikako olwaliwo natuuse okusaba obuyambi ne ŋŋamba nnoonya omwami gwe bayita Amin omumanyi ono yawadde gundi bano abaana abali mu abeera nnyo mu domizi yali mu boys dormitory mukati omwami oyo munoonya anyambeko nze Megaton nyina abaana bano be bakwata rep 26 nga nze mbalabirira buli akwatibwa ajjawo si bonna ne waliwo abajja nga ne bwomugamba addayo talina gy'alaga otegedde ewaka ewange nsulawo n'abaana bana abo balwadde nga n'okulaba ku musajja abanga alabye daddo bakowa nga batya bakirabanga ensisi okitegeera kati nalabanga olwokuba nalondebwa nga nkula neŋŋamba nga nkyalina obusobozi abaana abo kye balya si kinene nyina mukwano gwange Faruku yampa basale basoma naye mba nyina obagwira akawunga n'omuceere tekantwale wano kankuye nange mwami Amini omulanga nga bw'oyamba abalamu bano abatambula nange nsaba onyambeko onyambire ku bano abaana abaleepingibwa bennina olwedde kuba sirina ggwanga lyonna nyina abatono bennasobola okola ki okuyamba kuba siri mugagga oluvannyuma lw'okuba nga nataataaganyizibwa mu byenfuna nafuna setback n'enzirema ki emabega nti nyina amabanja mangi ng'ate yagaleeta sinnamuwangula tukyagezaako kulaba temutuula wansi ne mumusootinga ensonga ze munene nnyo tateesa alagira ne kiba tomanyi President Museveni be yaleeta emirembe be yajja nabo nga baleeta emirembe ate kati bakola nnyo okujjawo emirembe akakatono koyina balika kujjako ne bawa omuvundu alina kubanga connection bagiyina nnene nnyo ng'ate eri mu gavumenti muki munda so mwami Amini nkunoonya taata onyambeko nti ndi muyambi naye olwaliro nnemereddwa ani kati obuzibu obuliwo neetaaga nange nyambibweko oyinza ogamba Amini akuyambi ng'ate akolagana n'oli tewali buzibu asooka nyambeko kuba n'abaana bannemeredde oyagala kuyamba abagwireyo ku muceere n'akawunga tolaba abaana bange abo nga nti tobateeka ku YouTube yange beda abantu mugende ku YouTube yange nalongo kyo n'abaana bange menjogerako mujja balaba kuba mugendayo nnyo mbalikodinga nnyo nga mbaza ku ssomero mbawe emmere mbateekayo nnyo bajja balaba n'abamu batonyo bo tebalina buzibu jjasi enjala bwe baluma ne bakutegeeza nti mami enjala etuluma kati balaba omusajja nga bakola batya babatya nnyo nnyo abangalabye laddu kati wakati olina abo baana balenzi nze nyina baana bawala bokka kyobola abanyangwira nabo aba baali balwadde nnyo nga ne kusoma tebalina kye basoma kujja nga musomesa mukazi yakola ki ate basobola beera kusomero nga tukuli basajja ne mbatwala ewange era mbalina baana basedde buto balekerawo bannange so naawe ali eyo nga bakwata bannange naalongo kitone munoonye ajja kuyamba noonya osobola okugamba ebigambo n'okka omutima kati gweotegerera nti baamukutte bayogera babeera netokya nnene abo abantu ani abasajja balina emitima gwe n'oveeri era mbadde mmanyi mwami Amini omumanyi ne kati kootamumanyi mwami Amini manyi bawadde ku ssente era n'enziryako ze babawadde yawa Frank Antambi yawa Sharumu ne kati ajja kunyambula bakati ayamba abo abalina emikono gwe tolina mikono abali baana bato bagambye ayambe bakadde bokka kyegambe tokitegedde bwe abadde ayamba bano abakulu
abasobola okwekolerera kate zino enfuuzi ezeebakiddwa kikyogezaako ko agenda kukwatibwa ekisaabayambe mangu amini mugambe olaba awa bali mu ntalo sente yawadde Shira Price milioni 10 engeri embadde mu kyalo saabira yamuwadde milioni 10 Shira Price n'akwatako milioni 5 n'azigabana nammwe abakyala abeetaaga obuyambi saabitegedde nandibadde mukubira nagwirayo abaana bange kira 5 ez'akawunga naabeera nnyo ne nambeemu nambeemu si muntu nambeemu gemba noonya boyfriend noonya nambeemu buli kimu kijja kubeera nga kiggwera ddala bulungi nnyo noonya nambeemu buli kimu kijja kugwa bulungi nnyo tugende mu maaso osobola n'omukubira kati oba ogenda mukubira sijja mukubira nambeemu is the right person agenda okutuusa wange mukubi si musajja musajja wange era saagala amugambako kakati nambeemu agenda bikola kuba wenva wano ngenda wa davukomu oba mukubire nga tulina eddavu omulanga musobole gwongerayo ayi nawe tugenda gwongerayo nalongo tudde wali ewa Lwasa Lwasa lwaki akolera effujjo ku mukyala gwe yatandika naye yavaayo n'akola buli kimu teri mukazi wa bbeeyi gw'ataayagala wa badizaya Luzinda yali nabo emmotoka avuga Lwasa gundi Lwasa amayinja zonna azitunze kaakati atazeeyo Lwasa bw'afuna setback bwamulaba alina ssente wamanya yazijjawa addeyo gye yazijja omanyi kyo bazaali za mugagga nga yazimuwa azikozese ng'azikozese bubi bwaki no abantu bangi balina sente z'abantu ze bakozesa ng'ogamba gundi mugagga naye nga muli ayite si mugagga wabula alina gw'ayimiririddewo atayagala kulabika ekirala Lwasa okuba ng'afunye setback mu by'essente tekyetaagisa muntu yenna akola kisinikiramu mannyo kikolerako mawulire mpozi nga takola andi obuzibu bw'abantu Naalongo okitegeera Lwasa sente ensasanya yazisasanya ng'ali mu bakazi sigamba nti yazimba buli munauganda alina ekimusanyusa katoya Naalongo gwe wofuna sente tofunye akawumbi tulaba wooziteeka nti Naalongo ayamba alina abaana be bakwata abayamba naye Lwasa yakubanga buli kimu ne batuuka n'omulaga ng'akagundi bwe kati nze sikiriziganya mu bintu bya Lwasa byakola naye tekimpaliriza musalira musango kubanga simanyi lwaki akola ki lwaki akikola abantu bangi bafunye ettokya ku bwongo nga yali mukazi mulungi nnyo n'afumbirwa omusajja n'amujolonga ng'olwaliwo yafuuka malaaya nga yeekyawa yes nga si lwakuba nti owamalaaya bumunyumira naye ng'awe takyasobola kugumiikizayo omusajja n'atya kuba gwe yayagala yamukola buli kibi kyokola ki entegeera y'abantu tefaanagana abantu bafuna ebizibu n'alowooza kukwetta naye nze sina kizibu kindowoozesa kufa ne bwe kijja nga kifaanana kitya mba mumativu nti njakiwangula obulamu bugende muki nate abese tubakoze eki abese tubalabye ye ng'alaba ekizibu kyafunye n'obulamu tasaana kuba muki tasaana kuba mu nsi kati kikyengezako kunoonyeza sooka weebuuze Lwasa wategeera lwaki kyakola ekyakikola nze nafuna omukisa ogunyumya ne Lwasa ng'era munenya kuba nze siwagira musajja goba mukazi muki munju bw'oba oyenze funa gy'otwala abantu baabo b'oyendako leka omukazi n'abaana be yeebaka emirembe kwata nakutumako buki bwenzi naye sayidi zombi waliwo abasajja ne babeera abakyamu n'abakazi be tubeera abaki abakyamu Lwasa yanyumya ebigambo bino ng'abiŋŋamba yabinyumya ku TV ng'ensi yonna ewulira empozi otera okukola naye kusanyuka kuba namubuuza mukazi w'okukufunako obusungu agana okugulira wali otandise obwenzi buno bwe tulaba ng'otoona okwata oli n'agamba nedda Lwasa n'agamba yawasa omukazi we nga wampeta bw'angamba bw'awasa omukazi ow'empeta omukazi olunaku lwe yamugatta empeta teyaddamu kusaba mu kyaki mukazi kasemanya nti empeta nze ngiina teyadda muki ebyo bigambo bya Lwasa omukazi ng'abeera wakatasaba era omukazi agamba omukazi yali mukristaayo nga ono muki mukatuliki bwe yamala omugatta teyaddamu kugenda mu kyaki y'abakatuliki Naalongo ddamu awantu awo yakwanagana ne munne nga Lwasa mukatuliki ng'oli mukristaayo nannyonnyola omukyala n'amufuula omukatuliki era ne babagatta obufumbo obutukuvu olunaku lwe babagatta omukyala we lwe yasoddeko mugenda mu kyaki ye bw'agamba era nga Lwasa bw'aba asobodde yagendayoko n'omwana omu mu kyaki Lwasa n'agamba nkyali mu kulikodinga ndi mu bize tuulaawo olindemu Lwasa y'omu n'agamba nti omukyala oyo mukyala we yatuuka ekiseera ng'okumukwatako obukwasi abanga atta omuntu Lwasa n'anoonya ab'eddiini ababagatta n'abaleeta ewaka
ababuulira embeera gy'ayitamu ne mukyala we. Musajja wattu akube ku lusweni. Okitegedde? Omukyala bwe yamanya nti baleesa ab'eddiini mbwe omukyala n'ayita mu lusuku n'akola ki? N'adduka. Nkugamba Lwasa bye yayogera. Saali ye era sibirwako bujulizi. Lwasa n'atakomako n'akwata ab'eddiini ng'omukazi adduse n'agenda n'anoonya taata w'omukazi. Ekyo nno kinene nnyo tekyogerekeka. Lwasa avudde ayogeddeko n'omukazi agaanye akutta ab'eddiini abaleese omukazi ayitidde mu nsiko adduse. Agenze gye bazaala omukyala. N'abannaddiini bano annyonnyodde ssezaala we ebigambo ebitannyonnyolekeka. Teri kintu kigazi nga kugamba nti omuntu ensujju yagiwumbako ng'okigamba ssezaala we. Yamunnyonnyola byonna ebyali bimuluma. Ssezaala n'ayingira mu nnyumba n'akuba akaki? Akasimu. Ssezaala bamala okugumya akasimu. N'agamba mugende nja kubaddira. Ssezaala. Ako nga nze omufumbo kindaga nti Lwasa yali ayagala nnyo amaka ge gabeerewo. Yesu kati yasobola okuddayo mu kyaki boogereko ne mukyala we omukyala n'atakkiriza n'agamba bakanjogereko ne bazadde be osanga bwe banaabaako kye bamugamba ajja kubaako kyakyusaamu. Lwasa agamba yagenda okudda ewaka ng'omukazi yanoba. Agenda ove wa kitaawe ng'omukazi yagenze. Essimu kitaawe gye yamukubira teyalinda ono okudda waki n'anoba n'agenda. Agamba waayitawo omwaka mulamba omu ku mikwano gye n'akomyawo mukyala we. Omu ku mikwano gya Lwasa? Yes. Yakomyawo mukyala we. Agenda okulaba mukwano kwe atamusabye appointment ng'apaakinze awo agenda okulaba nga mukyala we ava mu ki? Mu mmutu. Olw'okuba yali ayagala nnyo mukyala we. Bwe baamunnyonnyola munnange nsonyiwa bino biri yali tamanyi kye yaba naye kati akomyewo mukyala musonyiwe. Yamusonyira okuba yali amukola ki? Kambuuze ng'olwandi annyonnyola Lwasa mukwano gw'ati yeefudde amanyi omukazi okusinga Lwasa. Kubanga nga Megatoni bwe baali ne mukwano gwo mukyala wo n'amulira nga mufunye obutakkaanya aba alina essuubi nti asobola okuwuliriza. Mpulira. Kaakati Lwasa teyawakanya. N'agamba nti mukyala wange mwagala baba akomyewo kuza abaana. Naye nga beera agenda yamulekera abaana bameka? Basatu. Lwasa agamba mbukoolwo agenda okukwata ku mukazi lwakomyewo ng'amugamba tonkwatako. Bwera yamukwasa maanyi bigambo bya Lwasa byenjogera yabyogera Lwasa yasobya ku mukazi. Mbwe omukazi era bwe yamukwata n'afuna olubuto. Lwasa yasobya ku mukazi n'amunegula emikono wekwa. Olw'omwana we akola ki? Mbwasembayo. Kakati nze Lwasa emboozi bwe yaginyumya yandaga nti omukyali tayagala bbaawe. Era ne mubuuza wamukola ki? Omuntu okuba nga anobye omwaka ate ne yeekomyawo ate nga tayagala omukwateko. Mpulira. N'aŋŋamba simanyi. Naye nze saabeerako musanyu na mukyala oyo ate nali mwagala nnyo. Okuva yamukkuba empeta. Okitegedde? Tebaddamu kufuna ssanyu maka. Kaakati nze nga sinanenya Lwasa nina okusooka mpuwire ku bigambo Lwasa bye yakola ki? Beyogera. Lwasa agamba yagenze mu nnyumba ye nga bw'ogamba nti balina ebisenge mbu omukyala alina ekikye naye alina ekikye. N'akonkwa ne bagaana omuggulirawo. Megatoni abakazi mulina okwejjamu embeera y'akamanyiiro akamu. Bw'okoowa omusajja ava mu nnyumba ye oba omukooye bulungi. Ne buli okoowa omusajja n'osigala mu maka ge alina eddembe erigajjamu kuba ye yagazimbawo. Anti kati awogonda. Birongera bibagamba abategeera empula tebaagala biwulira. Ne buli muka musajja alina okuba n'emirembe. Moto y'amaka etandikibwako mu kuwa omusajja ekitiibwa gy'emirembe mu maki? Mu maka. Bwe kasita okkiriza nti omusajja ono yenna nnyini wano. N'omutunuulira byonna bijja kutambula bulungi. Tosobola sibira musajja bweru nga yeyagula ennyumba ye. N'omumma ensujju. Okumumma nsujju kya buntu. Ye leka naawe gwe neewasiza. G'omanyi abakazi abafumba endwadde ze tulina n'abasawo zikyabalemi. Naffe tuzitondawo. Okusinziira ku bw'oba wanyiizizza. Ne nga kati guno omwezi ensujju akuna. Tajja gikombako nodiya wange. Awo netekawo ekirwadde ekitwaliriza omwezi ogwo. Ebirwadde abasawo byatasobola. Era bw'onaakola risaaki abasajja bafumbe basinga okugula bamalaaya. Yes. Mu makinde muno bayitaayitamu. Lwaki babagula? Nti malaaya takuba ssimu nti bebi nkumisinga nnyo. Malaaya tebamusibisa nviiri. Ate tamukubira busimu bwakumubuuzaako nti omukwano gumukola ki? Gumutta. Kati musajja wattu aba tayagala kugula malaaya naye waka ensujju tebazikwatako. Abakazi balwadde n'abasajja ne basobera najjanjaba n'akoowa. Kati agenda okulaba ng'agenda kufa ate ng'oluusi bw'anaatongosa omukazi omulala amaka gagenda kukola ki? Gagenda kufa. Gagenda kufa. Be bakyasinza okugula bamalaaya bwe funa omuntu omulala. So kati Lwasa okumumma ensujju n'atandika okudalizadaliza akwata oli. Abakazi boolaba awasa tabawasa lwakubanga abaagala. Alina ekiruyi ky'omukazi gwe yali ayagala ennyo okuba nga teyamwagala ye. Kati ayagala abalage nti amulage nti sobola okufuna abakazi abakusinga ate nga nabo sibaagala nkozesa baki? Bakozese. Lwasa teyatuukako. Sira kuba yali ayagala kubeera ekyo naye tokya yamuyitirirako.
era ne baafuna tabaagala olaba batanyabo leka naawe waliwo ono gwabeerako buli kaseera ng'amwogerako munnange tabaagala abeeyambisa okulaga oli nti ndi w'amaanyi nnyo nsobola okulekawo gwe nenfuna ekimya nakyo nenkizanyirako kubanga ebintu byonna byonna agenda otandika obikola nga balina abaana bameka baali 3 n'amukwata ne bazaala owookuna n'amusobyako ne bazaala owookuna bwe yagamba si bigambo byange reported speech ku TV era basobola oginoonya naalongo nga tugenze mu deep analysis ekintu kino tukigaziyizaamu olowooza lwaki omukazi ono yeekyanga abakazi bangi abalina abasajja nga babeetaaga bwetaazi nga si be bayagala neyeekanga ng'amuzaddemu n'abaana naye ng'abazaaliddemu kumwetaaga so tabazadde musajja gwakola ki naalongo kaddemu kali kabadde k'amakulu abakazi bangi balina abasajja beetaaga ere tebabaagala era abakazi bangi osanga omukazi ng'abonyaabonya omwana we n'amukuba emiggo naye nga lwaki amukuba yamuzaala mu muntu gwe yeetaaga so si gwakola ki kalina ekyana kino kyamutamiramu kyeyazaala kino ekyana kye we yakwatira omukazi n'akizaala nkuwa ekizampolo gitegedde omukazi enyina omusanga akuba abaana bazaala kino ekyana kyakuba ng'ajula obbatta si lwakuba nga mukubi nnyo lwakuba nga engeri gyatayagala gwe beyabazaalamu n'abaana bano tabaagala era abakazi bangi batulugunya abaana be bazaalira ddala nga sigamba nti step mother we nawujja omwana oluyirulidde yamufuna mu mbeera y'okugezaako ng'agamba kino katijja kingulira emmere kimpangisiza ennyumba neyekanga amuzaddemu abaana bameka 2 olugendo lukyagala nnyo okutambula nga bwalukola ki bwalwagala kyova ne bambega bazaala bamutuma kubega musajja okwagala okutuukiriza obwambega obutuufu n'azaalayo omuki omwana awo wonna agaziya mulimu kati abakazi ewambega bamusobolera ddala omukazi abeera ewaawo alina kyabala n'azaala ebyana nga 4 kubanga omukazi ng'ayagala omusajja tebamukwatako n'atakyuka ate buli balaba ku bbaawa bamusanyufu n'apetayiti aba agirina kubanga yoyo gwakola ki naye omuntu wanobera omwaka nadda ate ne bakakamukake gutulanga lwokeshoni maaka nnene kuba kyandibadde nti eri gyavudde ate nga gwe wejjeeyo kikuwaki kikukwetera endowooza nti ayinza okuba gye yagenda tebyatambula nga bwe yali akola ki bwe yali ayagala n'agamba nnyinayo omusajja wange anjagala gwenjooga gwe mmanyiira naddewo ono gwakola ki kyovola abasajja mbakubiriza omukazi bw'anoba leero ng'okyamwetaaga enkyaka omukole ki buli lw'omuwaamu omwezi alina be yaleka ku kyalo nga bakyamukwana nga muto bamuzannyirako ajja kumala bagezaako bonna bamuleme agende okudda ewuwo nga kiwaawo bwekiti lwa nsonga bonna bamuyiseyiseemu awo olw'obusungu ng'ensujju bagyabizza okitegedde munoonye omunnyonnyole muba musobola okukyogerako mukyogere kikole ki kiggwe tomuwaamu gaaku omuntu gwe bagala tebamuwa space kyangu nnyo kyakuwugukirawo mu busungu nadda ng'ensujju bagitoddeko kyokka nga oluusi kyali alowooza nti eri gye wali emirembe ne gimala okumulema n'alyoka ajjukira okuddawa okudda ewuwo lwaki nze lwasa sinafuna bigambo bimunenya era namusaba mu meeting mu buntu kuba okugoba omukazi gozaddemu abaana n'obukambwe kirabika buki naye ate abakazi balekeraawo okufuula abasajja abadde obbazanga mu mizigo mu myaka 4 singa lwasa tabadde mugagga njagala ebintu tubitwale kimu ku kimu nti abasajja bangi waliwo bali mu mizigo naye nga bazimba amaka gaabwe era abasajja mbakubiriza muzaale abaana ku bakazi abawerako nze Ssaalongo buli lwemunyigira n'abaana bange bamunyiigira kubanga nze maama waabwe teri mwana olaba nnyina ng'akaaba n'asanyuka kati gwe omusajja abaana be bakumala okuzimbira akayumba mu nnyumba ne maama waabwe ennyumba ekulema okwebakamu otegedde oba ofuna ennaku abaana bakukyaye maama takyoyagera naye ate ffe abakazi Mukama yatukola anti omwana olaba nnyina ng'akaaba alabira ddala nga taata alina kyakola ekibi kyeyagala okutta maama amwegezaamu mutta saba oba wazaalayo ku baana abalala alaba weegeza okutta nnyina ng'omulimu bulago sawa n'obulamu talina kubanga tewali mwana ayagala kulaba mama we ng'akaaba ate abasajja olw'okuba bagumu nnyo baba bakuzanga bagumu sikyankusanga omusajja ng'akaaba abakazi nabo bagumu muyina mitima migumu affe Mukama yatukola bwe tusanyuka tukaaba naye bwe tunyegera tukaaba kati oyo ye mukazi omutuufu era tokikanganya olw'amaziga g'omukazi nti wuuyo akaaba asobola okukaaba nga mutima aseka naye nga tekiyinza okupuluvinga otegere kyakola ki kyayagala kati abasajja bangi bali mu buzigo ng'abaana bamufuukira ensolo n'ennyaabwe kati bwompa example egamba nti twasanira bamugagga eyo ennyumba agireke agende afune amaka ewaki ekyo kikyamu naawe osobola okugireka bw'eba erekeka otegedde olaba gwe atagizimba weekulemye okuvaamu ng'omanye amaanyi ge bayitamu nga bazimba ennyumba
ngamanyi lwaki oyagala omusajja azimbe nga mu muzimba galeko mu nnyumba ye agende kasigera azimbe n'omulala bonna banaakola bwe batyo anaafa apangisa oli amulabye agamba lwasa lwaki teyeesonyiwa ennyumba eno n'agenda eno ennyumba n'ebeera y'abaana be yeesonyiwa kubanga gali maka ge era ekimutwalayo kulaba baki baana bye nga mugamba si babe nze njagala mukazi yenna ndaba nkuwa amagezi bw'okuwanga omusajja nga toyagala kamanyiiro bw'aba yakuwa ennyumba iggalewo mukwasa ebisumuluzo ogende bw'aba yakuwa emmotoka gipaakinge wali muwe biki ebisumuluzo bye ne kaadi nga ne bw'aba akwogerako tagamba nti okale n'emmotoka gy'avuga nno nze nagigula nze ndi mukazi mulundi omuntu nga yantamye nayemba enjala ennuma nompa emmere sigirya nfa enjala naye nga eyantama tompadde kyakulya nalonga ate nga gwe okushawa oleme kummanyiira muyabadde afa enjala ono nemuwa ekyokukola ki nze nampi gye nzita bwe mba nakutamwa mba nakutamwa nnyo nzikiriza ne bannangira ogw'okufa enjala naye nga gwe tontaasiza eyantama kati omukazi yenna ng'oli wa kabi ng'oyagala okulaga ekisajja ekyo nti oli wa mutawaana paakinga emmotoka y'abandi fuluma ennyumba y'omusajja oyo gula emmotoka yo zimba ennyumba yo kubanga abakazi abakola tubisobola uganda eno abakazi babisobola tubisobola bakazi bangi babisobola olabika omukazi abeera awo naye teyagulako wadde naye ng'akuli bubi towa omusajja ekitiibwa mu nnyumba ye akonkona toggulawo mu nnyumba ye oba nkinyonyole ntya kati oli mu nnyumba y'abandi mweyagala ate baleme kumanyirira ekyamuzimbye ennyumba kuteekamu basobola kumuwuliriza oba ontegedde bulungi gwakooyo okumuwuliriza fuluma ennyumba eyo buli lwogisigalamu amateeka n'obukakulizo bikola ki bigobererwa kuba siyiyo nalonga omukazi alina abaana takyamawa buyambi amuleme kuwa byansi omusajja buli mukazi gwanazaalamu abaana atwale ennyumba ye omusajja nayekola obusolosolo n'okweyambula abasajja bangi mubayigiriza okubeera abatujju abasajja bangi bagula bamalaya nga ye takyagala nga abakazi bamutama ngaera bwemubuuza nti sitaani wamulabako nga agamba namulaba sitaani yali mukazi wange mwine waka sitaani gyali yangobe waka abasajja bangi nga yeegomba omukazi gwalina afe kubanga amutulugunyiza mu mazeeko emiki abakazi ffe bannamba emu tuli babi nnyo ku 10 kuliko batana bawa abasajja ekitiibwa buli kadde amujjukiza obwavu bwe yayitamu bw'atamujjukiza bwavu amujjukiza ebintu tebimukakkanya ebimumalako ekiki kyova olaba batulekawo n'awasa omuwala gwasanze ng'alinamuwa bwikiki saba wuuyaze n'afukamira kubanga agenda saba emmotoka agenda saba ebyokulya lwansonga sente asanze omusajja azikola ki fe babeerawo nga zijja eva tubalangira bwe zajja naliwo ani ataakulaba kyova olaba asobola n'okukonkona ennyumba omusajja n'otaggulawo imagine naawe kirowoozeemu bakyala bakulu tebatuwa kitiinyisa ekitiibwa tebatuwa omusajja akukola ennyumba n'otaggulawo nga wagizimbawo yes yakutama n'otadda wammwe abaana be mbateekewa tewali buzibu gwe si yakuzaala wamutamirwa ewuwe kyova oggulawo ewuwe omusajja tukoze ffenna weebale nnyo wajja ne kapito ako kamanyiiro kalina okukoma omukisa naawe gweweeko olaba ebintu ebisinga abasajja bye balina tulina abakazi abagagga wano nga balina ddabodabo kituufu ekyo omukazi omukisa gw'ogaba gw'omanyirirako omusajja sooka ogwekozesezeeko tosobola gaba bugagga bw'otalina owooza nze yayamba oyo kulaakulana gwe lwaki ogenze ku musawo akuwa obugagga asula mu kasiisira atambuza bigere talina yadde emitwalo 2 ne gwe oyagala hama omuganga teyeeganga no omusawo ali breast naawe omulaba naye aba alinako waali yes omulaba n'ogamba ono nempewo ogenda mu kiggwa ng'olaba yes omuntu atereza empewo n'abakabbo muneetabaluka n'agibaka n'emala ogiteeka wali n'ebaluka ekyalo kyonna nekisanyalala abantu mulekere awo ebigambo ebyo ebyekisiro abakazi bye mweteekamu lwaki mbi bagamba njagala mube n'emirembe omusajja omukazi yenna bw'owa omusajja emirembe gye n'ogamba omusajja ebintu byakola bibiri sibikola ki naye kamusiriikirire batya mukazi asirika tolina buyinza bugalawo nnyumba etali yiyo bw'okoowa omusajja ava mu nnyumba y'omusajja simple as that kyovala abasajja bangi dyeni ezituweebudde wakoowa omusajja bw'oyendera mu nnyumba ye bw'ozaala abaana batali baki tovaawo naye toga musajja yakola ki muwe sipeesi afune abamwagala kubanga gye bali naawe omusajja ndaba omukazi yantama bannange omukazi oyo yantama oli musiru gw'okwana omukazi lwaki ba n'omuntu eyakutama mute asobole okufuna abanaamukola ki teri mutatana second chance taliiyo bakazi bangi bano bana abaana 10 baba wasadde embaga kubanga mukama buli mwamu wayo second chance nze sikkiriziganya na mukazi asibira musajja bweru mu nnyumba etali yiye bwe baali bambulirira nga nfuna tebakikola ki tebakiŋŋambako ti omusajja bw'ajjanga ng'akutamye toggulawo ki
ennyumba era nze ekyo mukyala Lwasa byesikkiriziganya naye kusibira omusajja wabweru wabula ekyokugaanira ensujju ng'onyiizeemu eyo tteeka ly'abakazi mu Uganda twalitongoza okugaanira ensujju nti omuntu ani naffe kyekyogaga kye tulina twalitongoza nti omuntu yenna bw'anyiigamu osookera ku own property. What is the own property? UN ng'ekwata mu buyambi eba tekyabugaba. Okitegedde. Naffe yetteeka lyetukola ki? Era awo simunenya. Oba ontegedde bulungi? Lwakubeera mujjukiza. Mukyala Lwasa tomunenya kugaanira nsujju. Omuntu waba akunyizaamu lwadde mbosooka n'ogaaniramu ku nsujju naye togigaanira nnyo. Kubanga abakazi mbajjukiza. Yes. Toweeyagala nnaku zisuka mmeka? Kubanga abakazi mwenna abali mu bufumbo be baawasa si mwe musinga obulungi. Era totufunamu ekirowoozo nti omusajja yakwasa lwakuba gw'osinga akulina lwakuba yali akwagala. Naye abakazi bali mu kkuba eno gy'ayitira balina bingi by'otalina. Ontegedde bulungi? Balina bingi by'otalina. Kati gwe olwaleero omuyina omumanyiira olabanga gwe amuyamba obeera mu maka ge. Naye ate yakulabirira kitegeeza asobola olabirira abalala 10 bano baayitako ku ki? Lwasa abadde akyalabirira omu. Abakusinga n'ebbina, abakusinga n'obuwanvu. Kati tomanyiira omusajja ng'oli mu nnyumba ye ng'olowooza omuyamba. Kyangu nnyo okubanga togiriimu n'afuna omulala asobola okufukamira nga ate bo babaawo. Akyalina ku babaawo. Era abakazi ensujju batwa tugiremera temugiremera ennaku zisuka mmeka? Kubanga si gwe oyina ensinga. Abaana bali kukuba abo batiirika. Ayeyeyeyeyeye. Batiirika okufa. Baabaza ensujju. N'okumanya abasajja batwagala nnyo omusajja ajja wano nga anoonya eddagala ly'amaanyi g'ekisajja kuba lyensinga okukolako. Naye bambi nga gamba amaanyi tegambula lwakubanga si nti ki. Naye appetite yafa mukazi wange ankwata bubi. Okitegedde? Nono kuba kano kakyajja kayamba omuntu okumusimula emisiwa ne kamujjukiza nti olina okwebaka. Mukulu. Olina okwebaka n'omuki? N'omukazi. Kati kamuyambako. Okumuzuukusa emiki? Emisiwa. Naye ntwala omukisa bategeeza nti abasajja bangi tebakyalina maanyi ga kisajja lwa nsonga mubakwata buki? Bubi. Abakazi batumazeeko emirembe. Era babamwe bali ku ddagala wano nze ndibaguza era akasale ne nkatwala. Lwaki? Tekyasobola kubeera nno mu kulowoozaako yeebake naawe alina kubanga alina kyanywedde. Amala kukyajinga. Omusobedde, wamusobera dda. Ate abakazi mbategeeza buli tuzaa tukyuka. Kati yakuwasa luli olina figa oli awo olinga Naalongo kati wayimbulukuka. Bw'oba otambula tamanyi obajja oba ogenda. Kyokka ate ogasseeko okukyuka figa gye yakwana n'akamanyiro muli bangeka? 2. Owooza bwe omuzaddemu abaana. Ani yagamba nti akoma ku baabo gwe nsowala ensonga gijjawo. Nze Lwasa kyesikkiriziganya naye biri ebi saagala akube mukazi. Kibi. Saagala agobe mukazi mu nnyumba nga mbwa. Ontegedde bulungi? Kyali mukola. Naye Lwasa ensonga ze bw'oziwa obudde omukazi asobola okusindiikiriza okufuuka omuntu omuki? Omubi. Famire y'omukyala mbu yajja. Famire bwe yajja ne bateesa nti batunde ennyumba Lwasa bamuweekaana. Oli atwala enkaaga. Lwasa n'akikkiriza. Olw'okubanga yeekyaye. Akooye. Batundewo. Naye bwe yamala n'agamba nedda lwaki ate mbu omukazi n'agaana. Omukazi naye kuba engali. N'agamba nedda nze njagala maka. Okwagala maka si kibi. Era mmwe abatanabagatta bakazi empeta mugira mulindako. Empeta zissa amaka mangi. Olw'ensonga omukyala atuuka nga takyalina kyalwana kulaga musajja ono nti nze mukazi wo. Byonna ng'obimuwadde. Atuuka n'alowooza nti yakufuga. Yes, abasajja batukuumira ku kalingo olwana kumulaga nti nze mukyala we. Buli lwatuuka byonna n'abifuna ng'omulaze nti gwe mukyala wange ne wenfa kati byonna ebyange twala. Amaanyi agakukola okusanyusa gagenda gakola ki? Ekitegeeza omukazi alina okweguya omusajja. Yes, kubanga gwe omulabirira aleeta kyo tasobola kufuna walala. Nsujju. Mukwana ensujju ziri awo. Twakwogera bano olina 8. Nga ziri awo nga zezaagala. Ziri wano ziyinaayina. Jangu oyiteko emakindi essaawa 12. Nina we nayitayo ssaawa 4. Nali ngenda wa musajja wange nazisanga nga ziri bweziti. Era abasajja abafumbo mutambuzeeko bakyala bammwe bategeere nti okubanga walonda ye n'omuwasa omwagala nnyo. Mukisa. Omwagala nnyo. Si lwakuba yasinga abaki? Naye okola ki? Omwagala. Nze mukyala Lwasa kisikkiriziganya naye kwe kusibira omusajja ebweru mbu n'ebisenge by'ekisenge ky'omusajja yabikweka bikwata obimuwe kuba eyo nnyumba ye. Weebale kumukyayira mu maka ge beera mu kisenge kyo naye muleka ajje mu nnyumba ye kuba yiye asobola okukola ekisingako awo ne mubula kye mumukola ensi nnamba. Kubanga munyigiriza abasajja ne beekyawa. Musajja n'akutuuka kw'abadde. Namunoonya ne mmwegayira ne mmusaba batuule butuuzi obusungu bwabukole kikuba muyinako obusungu bungi. N'agamba mwetegefu ogende luzeera ennyumba yajja gikoonawo kati nkubuuza bw'agikoonawo mumukola ki? Lwasa yagamba ati
mwetegefu okukola kyonna ekisoboka oba musaba musibe n'ennyumba yagikoonawo naye tagenda kumanyirwa muki abasajja okuba ne igeyo okutulaga nti basajja nnyo kiri mu bbo era naffe abaliyo olina kuba musiro okubeera mu bufumbo bw'oba omugezi tokakola ki kubanga omusajja ayagala bagamba nti Naalongo eno n'essimu yanyumye nnyo nga naawe ogiraba nti kasawo neno okkiriza nti ssimu oba ontegedde kyengezako okutegeeza gy'onaakoma okuba omugezi mu maka g'abandi togenda gabeeramu oleeta oluwayizeeka ate omusajja oyo bw'anaanyiiga tubalabira nti wano abakazi bavagubye mu mayumba mubakola ki ne tugezaako n'okunoonya obwenkana ne bubula kubanga eri nnyumba ye teyagiwasa gwe bw'omutamwa mbu yagenda azimba enki bwoba obiyita byangu naawe zimba eyiyo kuba emyaka gy'omaze naye gy'amaze naawe bulijjo oza okola oziteresaye kyengebyo gye nkola nga senzange nziwaggwe oba bwe nali nva ewaffe bampa kapito ne mukuwa mukubanja nzimbiramu ki nga bw'omaze emyaka 10 naye gy'amaze naawe 10 bwoba oyagala ave mu nnyumba gy'amaze naye emyaka 10 agende agule endala naawe gule yiyo kitegeeza naawe obadde okola emyaka 10 sente ozikola ki abasajja mubafudde nnyo abaddu ate nga ffe tulina kyansi nnyingi obasinga kati lwasa senga tabaddewo na buseneze bwe mumulanga agende mukazi gapangise ennyumba kuba omukazi yamukyayira mu maka ge obwo obuddu nze sibukkiririzaamu nze Ssaalongo olunaku lwali ntamwa n'empuya nti omusajja yantamye mba seetagana kulaba ku bintu nga bibye nze nyina omutima oba gutamwa nnyo bannange okoowa nnyo sobola kusula mu nnyumba ye asisobola eba endabikira na bubi Naalongo okyawa bubi oyo yenze kubanga ndwawo okunyiiga bw'onyiiga n'olagira ddala n'ogyayo kalaze entuufu sobola kuvuga mmotoka ye ogisuulawo wali kubanga ntambula agamba n'emmotoka gyandigome yagikola ki mulekera akamotoka ke nange nengula akamotoka kange simple as that Naalongo abakazi baliyo bagamba nti netera bw'ogenda kulaga bwa kitalo ng'osula mu nnyumba y'abandi ovuga mmotoka y'abandi kata bwe kitalo obulagani nga naawe teweesobola Naalongo nze obuzibu bwe nnina ku Lwasa abaana bana aleka akayumba akalekera omukazi yeekola ebyayagala tajja kaleka senga tamuyinaamu mwana kubanga Lwasa simma nerenda nti azimba aleka Lwasa yazimba nnyumba n'awasizaamu omukazi gwayagala obeera naki era eyo nnyumba ye Lwasa ayagala obeera n'omukazi tayagala beera n'omukazi ayagala beera mu kisenge kyagamba alinako ekisenge kye nekyomukazi alinako ekiki eri nnyumba ye muleka abasajja bateeka mu buddu tulwananyiganga n'omukazi gw'osigaze amaka yadde yapangise nedda tekijja kusoboka kowa omusajja ove mu nnyumba y'omusajja abaana bano bo baleseewa anti kati bw'olabanga tosobola kugenda kulabirira baana bo bwakonkona lagamba benyini bazaala baggulewo bwe yakutama nakityo mu gguliro oyo yakutama tomukola ki tomwagala bamukyawira mu makaage leka abaana be bamugwire bo bamulabe kuba ye taata waabwe ne bwano bawe bamulekeera n'atabatta akabona kakulaga nti babe nnyo wabasangawo oba oluganda nga otegedde bulungi genda mu kisenge kye weebaka efumba emmere y'olya ono bw'anaakowa mu kisenge kye ajja tambula agende ngera bwe yakoze eki ovaako ki Naalongo watunuddeko nnyo mu bigambo by'omukazi bayogedde sinnabitunulamu kuba musajja nafunye omukisa gwogera naye nalabidde ddala ng'omukazi ono ali mu bulumi ebintu byonna omukazi yagambye eki omukazi yagambye empisa za Lwasa amaze ebbanga amuyisa bubi amujolonga ye waafuna obudde ssebo nadda akolere fujja ewaka kati buli mukazi yenna ayagala okuba n'ekitiibwa bino ebigambo mbikugamba togumiikiza musajja wampisa mbi ojja ozitunnyonnyole nga tovaawo era mu abantu abakyali abawala abato mbategeeza bw'olaba omuntu akuyisa obubi nga tomusobole muviire mangu noonya agenda okuyisa obulungi ng'omuzaddemu abaana bana ku mpisa embi kitegeeza waguma tesobola kugumira muntu wa mpisa mbi kumuzaalamu baana 8 anti nkubuulira mazima zoolo bbange ne butabukana sinza mwogerako ogwo gwansinga okufuna omuntu omulwadde w'omutwe ankoza ekintu kye saagala nga ne muzaalamu abaana 8 kansavinga ensobi gye nakola ki gye nagwamu kubanga tewali abayankakayo mukyala Lwasa maama oyo muntu mukulu nze musaba ebintu bino wammanga timawulire bano abantu b'otegeeza bagenda kuya nti bagenda kuyamba tugenda kumuyamba kubanga tunuulira bonna abagalimu b'otegeeza otuuse okubazaala oba oluganda nga otegedde bulungi kati kizibu nnyo okusanga omukazi nga nze w'emyaka 44 nga ntesa n'omuntu w'emyaka 3 ne tukwatagana asigala nsonga kuba nze gwasuubiramu amagezi ag'okumuyamba oba oluganda nga otegedde bulungi era maama ki kyenkutegeeza
tinza obufumbo sibuli nyuma sibuli expert kuba sinaziika musajja namwandu yaba expert mu bufumbo aba yabuwangula ne yamwasa n'amukola ki n'amuziika aba yawangula obufumbo era yakkirizibwa okuteesa mu bufumbo bwonna oba bwambaga oba bwampete oba bwakawunu kakubya eddirisa oyo alina license mpaka kufa kuba obufumbo yabukola ki yabuwangula kiki ngenda okugamba maama nti omusajja oyo ke wamukkiriza akole effujjo mu maka ge n'otavaamu nsaba omuleka ayingira alaba abaana be kubanga temwateesaako nti bw'ali kunyiiza ng'akulekera ennyumba nga ye azimba enki endala oba ontegedde bulungi saabakazi abalina emitima emigagga tulese ebintu by'abasajja bingi nze mba ekisiba nga abaana nalinamu omugagga ennyo nga mugagga nnyo nga tamanyitize gwategeeza obugagga mu bbanga linakulira mbwavu naguma simanyiirwa nnyo kisuse nagenda okulaba nga obugagga bwe buli nnyo mu maaso okusinga nze bwe mpulira nagenda okuwulira nga bwe neebakasisa bulungi emmotoka banvugira mu nnene naye bukadde omutima guba gunvaamu nga omutima ngulaba ndaba omusajja neegezaamu okunzita neŋŋamba tata wange teyalina mmotoka teyalina nnyumba Kampala yabeerawo n'afa ku myaka 62 kitegeeza nsobola obeerawo nga sina musajja ono kata tange bwe yakola ki nenfuluma nekwata passport yange neŋŋenda e Dubai nanoonya Uganda yonna nemmubula enembeera musajja nali nyina nnyingi naye nga sinayiga mugaso gwaki gwazo kuba nali azimpanga naye nga tampa kitiibwa kitegedde ate nga nze kyensinga okukolerera kubeera ekyomuwendo ekitagulwa mu dduuka si buli kyamuwendo nti bakigula Megatron waliwo ebintu ebiri reserved nga tosobola nakikwatako naye ng'osinza kiki kisinze nina okuba omukazi oyo ow'omuwendo omuntu ng'aba talinakola binagamba nalongo kijja muluma gwe bw'oba osobola okugumiikiriza omusajja akuyisaamu amaaso kitegeeza otyobooleka yensonga lwaki wooli bakutyoboola ogw'okumeka ogwokubiri nze siyenza oyo I respect my husband too much because he's respecting me too okubyemu n'oluzungu awo mukazi we tebamuvuma tebamwanukula tebamugambako that's why I respect him yensonga lwaki nkyeyita tingoyagala akutte gwe nkwataako newe mba nkuwaza nemugamba Megatron yansanze nansuna oba ojja kumubuulira lwaki wansunye kati ogenda kundoopa agenda kukulaba era simu girinde anzise girinde simu Saalongo tonzita ate simu ye tebamukubira baaka ye yakuba gwe girinde ojja kugira oyogera kulumya saawa yonna bali abantu kuyisizaamu eggaali abo banafu kankusuna ogwokubiri sibaana n'abantu b'ensimbi Naalongo ebikola bya Lwasa byonna obadde obimanyi nze Lwasa okuva nategeera nti obwenzi baamala kumusibira nsujju kikookolo waka n'omuleka yeetaayi ne mmanya nti omutima gwamumenyeka ali hati brokeni yeekyawa bakazi bangi beekyaye abasajja bayisa bubi lwaki okubiriza nnyo abasajja okwenda nga baba mu ensujju ewaka lwaki ate ofumbira omuntu gw'otasobole kusanyusa obufumba okusanyuka yensonga lwaki abantu bakuŋŋaanya ssente nabale ne manaja wange gonna ŋŋamba okimanyi omuntu asobola okufa obwavu nga tewali amusondera kakadde agende akole naye oluvayo n'obagamba nti ono omukazi gwe mulaba ngenda okumwegattako mpaka lwanaafa ne tusaba obuyambi bwa mukolo $1,000,000 bakeera kuba meeting okumanya abantu baagaliza bannaabwe okwebaka ku bannaabwe okitegedde bulungi naye tebabaagaliza kutandikirawo kalimo tigenda okole nabadde awo n'alowooza ku engeri gye baagala okwegadanga okitegeera basonderako bannaabwe begadange bulungi bwe nali nfumbirwa banzijukiza nti omusajja ne bw'aba alina akukoze eki bw'ayogera ku nsujju sooka oweeyo ensujju muyombe ate ensujju era ekeetereeza ate si kyangu kyakuddamu kuyomba omuntu ayakali ebibi essaawa eno ate mudde mu lutalo akwatanga giraasi okitegeera era olumala okuwaayo ensujju mutandika kuteesa naye kyo kyokola saakyagala wano nno wampisaamuko amaaso maama ddawo awo enjogere betambula bulwa ate yekisambo gyenkuwadde nagirabyeko mu nnaku esali nnyingi nawe nagirabaawo abantu baali banyiivu ate oli omusajja mulimba bannange okamala obukamazi olwamala okulimbalimba omukazi obugambaawo batandika kuteesa bali mu endasitule yaffe nenze bebi ekyo kintu saakyagala naawe kino nno kyewakola saakyagala ate wanera wampayirizaamu empaana teyadda abantu basobya bebi olwo ensujju bamaze ojjukwata naye nze tebaŋŋambako nti omusajja bwakutama ng'oli mu nnyumba ye mugayire waki
baneze namwe bakazi bannange mbatenda buzira nze sinayo budde bugumiikiriza muntu antamye banange ne baba yazimba ennyumba ngetunulange yaha nze nalongo sigisulamu ngontamye nalongo oli mugagga ku mutima kubanga nze lwe naafa balina okunteeka mu ttaka ewatali tooki lwaki omumalako emirembe mbuno obulamu bwenkyalina butono kubanga wazimba ennyumba ennene bagenda kunziika nayo mu bwomanyirira nedda kati nze nyenekyano kyotammanyiiko nkiŋŋambe olaba nze nyina abantu betusangayo nga bagamba babitiibwa nnyo bw'atambuuzaako simubuuzaako teweemanyiiza anti tagenda kumpa sente zikyusa bulamu bwange ate sente z'okulyako obwomanyirira nkufukamirire ngaafukamirira baze ngwegayire mama munnange nno nkulengedde si yenza oyo muka omusajja nyina omusajja akolerera nze bw'oba ondabye embuuza batombuuza genda nange nkole ki engeri omusajja gye wamutikka omugugu kakomanyira abantu naawe kiyige tewaamu bantu kukumanyiira kubanga omuntu tagenda kuwa sente ze unonya mu bulamu talina lukusa lukumanyiira mbwate nasanze gundi nasanze omukazi ow'ekitiibwa nnyo ku tv kanfukamire mubuuze nze muka omusajja sikubuuza gwe bw'olaba bwenkusangawo mbuuza nange bwe nakusangawo nga tuli mu kifo kimujja kukola ki ne sikubuuza mu kapasite erimba olw'okuba olina ky'oli nedda sina kyenkwagalako nze satisfied ndi okay mu bbanga lye mmaze mu bwavu simanyirwa muntu yenna lwe naafa sirumanyi tommanyiira mukwano kubanga tebagenda kuziikana kalina tebagenda kuziikana mmotokayo nze I have to be happy kyokka kye nasigaza kubeera muki musanyufu era bwempulira nga oyagala okunyiiza nga akapati nga nezirina kapati oba akapande walabye emagye akafe kasoma mutwe nga nezinira saagala kintu kya stress nga saagala kunyiiga kubanga simanyi lwe mutaka nayomba nani kati gwali eyo omukazi ondaba oyina obulema mu bwongo omusajja yazimba ennyumba bannange nanebe n'ennyumba yange ennungi nnyo oli musiru nnyo teri kirungi kisinga bulamu bwo bigambo giraagira teri kirungi kisinga buki bw'onaabeera omulamu nga tofunye pressure tofunye sukaali ogenda kubeera ki yagala omuntu akola ki mugumiikiriza ate mwiga okwagala abasajja nga temubaagalako byabwe bagambe omuntu gwe bagala bamusonyiwa ensobi nnyingi ate bamugumiikiriza omukazi akwagala olw'emmotoka gye waguze empya okitegeera atuula akwate kana akantu bateeka obugere mu maaso naawe osobola ogikolerera n'oteeka obugere muki maaso mu maaso nga yiyo nimulekerawo okwenyakwenya abasajja mu bakwenyakwenya kyovula bw'aba asalawo ekintu ekikuzza mu kyalo takubalirira agenda azimba ennyumba eyo gy'azimbye yagizimbira emyaka 10 asaddako emyala 10 ng'azimba endala wakazimbayo mmeka zizimbekazo ayagala azimba endala otegera ba kyenkunyonyola sikiziganya na lwasa goba mukazi mu nyumba naye sikiziganya na mukazi kusibira musajja nanyini nyumba bweru nedda lwasa je averi mu bwenzi bwayingira enju kubanga omwenzi wamugumiikiriza bwaba yali mwenzi nnyo wandigenza tofuna tayende okolawo ki kubanga nze nkimanyi nti omuntu bw'atamu omuntu ate omuki tamu omuntu ogumiikirizwa omuntu eyakutama gondere yakutama kuba sife tuganye okumuleka lwasa boss kubanga awawe ayala obuyinza obusingawo mu banka kukyapa kuliko amanyago kyofuna abasajja batutundira mu nnyumba mubamanyiira ne musukka oyagala okumulaga nti ze nakuzaalamu abaana nakusanga tolina kyolina bwali talina kyalina n'omuwaaki n'otunde wamwe n'oleeta ssente gusigaze kasagwa ogulina okimanyi nti waliwo abakazi nga wemwagala ofuna omukisa wakuvaako n'ogira omukisa ogwo mulungi nnyo gusooke kuyamba nannyinigo kuba yagukola ki ekitegeeza ne bwana bata kulina yagenda kubeera mwaga kuba yalina omukisa kati kagumuyambe kazimba enjuuyi nze ebintu byesirisiri abakazi byebaagala ebyokuwulira tufunye basingo mothers bangi lwaleero lwa nsonga nti bagwa mu bantu abalina entegeera entono ne bamuwagabaga tomanyirwa musajja musibire ebweru akomawo atya ku ssaawa 8 gwe olinaku okola sente mmekazi omuwaako manyi gy'ava asobola n'okudda ku 10 kubanga nejjajja sente omanyiiyo omanyi kye bamubbi naye nga gwe gwabbira agenza kutetenkanya osobola okulya naye ate omubuuza gy'ava ku 9 ng'ate bye babba babatega 8 oba kitegedde twakitadde ku balabika ku 9 awo 8 oba ntegedde kyentegeeza mu 11 nga amaze okunyagulula nze wamma abakyala mmoto ewange efuga obufumbo omusajja alabirirwa omukazi taddibwamu wabula bateesa naye buki kyamazima taata kino sikikoze eki teri musajja gwe bakwata bulungi n'aboggola nga mbwa ne mwagala nnyo okubalaga nti engeri gy'oludde naye wamugatta ku baana b'ozaala kati naye wamufuula mutabani wo bw'oyita George bw'oyita baawo oyo nno baana alya ki
N'asanga omukazi ng'ali ku TV n'asigala ng'agiraba. Omukazi n'akozesa emirimu ewaka kanaaza omwana nga woza ku bintu baawo n'akomawo n'osigala nga weebase imagine kyokka ate ng'ekyo oyagala ssente z'okulya. Kati kamanyiro kika kyako. Jogo. Omusajja n'ayimuka ku makya ne yeenoonyeza stokisi n'anoonya engoye ze gye ziri naye ng'ate bano baagala ez'okukozesa mu kuba yamuzaalamu abaki? Abaana. Mukyabeera nnyo example. Wemba mu maka mulina okukwasaganyiza wamu. Omukazi ekirabo kyokka kyalina okuwa omusajja amulabirira kumubudaabuda. Kye bayita okubudaabuda omusajja gwe kumwoleza engoye n'omugololera engoye nga bw'atuuka alaba essadze naye erobuzaamu gy'ayagala okukola ki baba n'engoye zaabwe ze baagala nga bw'atuula wali alaba sitokisi z'enzinge ziri andi bulungi na engatto yeri wali n'eddagala baakoze eki. Osanga omukazi sitokisi emu eri wansi w'entebe endala eri wansi wa kitanda. Asobola okufuna amaanyi aganoonya ssente kubanga omuntu omukulu talabirikika. Gwe tubakuweemu omukazi n'abaana 5. Kinene. Naye abasajja balina n'amabanja olwaleero nga ali alone kubanga ayagala abaana be basome. Naye ate gwe ali ewaka eyabamuzaalamu n'abamu talakusabye nakubanga tufuna ffe embuto nga tebazitusabye twagala kunyweza basajja. Olubuto lunyweza omusajja. Abakazi kye batusinga okulowooza sinakindi abamu tubaagala nnyo buli ofuna omusajja gw'oyagala oba oyagala omuzaalemu. Kisanyusa ffe abakazi oba gweosanga tebinkwata kuleka bujulizi. No, mbazadde muntu gwe njagala nsanyusa era n'omwana oyo mba mwagala nnyo naye n'oba toliiwo. Bule mulaba nga nzijukirawo kyasimayira nga baama kisebo. Otegedde oba kyenkunyonyodde. Kati abonaabona lw'abuvunaanyizibwa bwe waleeta kyokka naawe emirembe togimuwadde. Akusanga weebase n'osigala nga weebase aba afuluma n'oyomba abadda n'oyomba. Abasajja bangi basula mu mmotoka si lwakuba nti muwooma mu nnyu mmotoka okwebakamu lwakuba ewaka waliyo omutemu mu nju. By the way, Nalongo oyogedde ekigambo ekyo n'omuntu gwe nali nkola naye ku gundi ku TV awo yakwata emmotoka ye n'agiteekamu amasaati n'empale ne mugamba kiki nti omukazi ankuba. Kiziraako oyo kojja annindeko wano alina kyenjagadde. Omukazi ankuba. Kati njagala nkubuulire bw'onaategeera nti abasajja abasinga okubonaabona be balina abakazi ffe bannambeemu. Bannambeemu waki muyina emitima emibi. Tutuuka ntulaba nga omusajja oyo mulabanga nze amuyamba obeerawo. Kyekiri kyoga nti omugatta ku baana? Yes. Era abasajja balina nyotto kya nnene. Abasajja balina nyotto kya nnene. Sooka omalirize. Twala omukisa bategeeza. Nalongo, maliriza oli. Tofaayo. Tukyagenda mu maaso. Era tukyagenda mu maaso agenda tulinda kuba nga yazze kukola. Kakati eyo nga nvudde saagala otemudu yawe. Eyo nga nvudde. Ale ogenda kuvaayo. Tukyagenda mu maaso. Njagala ebigambo bino mbigamba abakazi. Nze njagala nnyo mu nkyawe ate mugenda kumpaaki. Kuba n'abampoleza kojja nnyamba ompa essingo ya Nalongo. N'abampoleza Nalongo nkwagala nnyo tebalina kye bampa. Kati nkwagala taleeta ssente sirina kye mmufunamu wabula onjagala n'ensigala nga babbange taguze emmere era sigifunye. Kitegeeza okunjagalako n'obutanjagala byonna byenkanankana kuba ene wange gye tebituuka bikomaawo wookola ki. Naye nsanyuka nnyo omukazi ayeebuuliridde kubanga okuzunga kibi. Ozadde mu basajja 5 olowooza tomanyirwa musajja oyina ki naawe nyini weeremereddwa. Ozimbye yadde omuzigo abaana obazadde gy'obaleka gy'obalese tokomye okwo abamu obayina mu nnyumba bwe bakwebakirako mw'osombera abalenzi bo n'abaana mu bakola ki. Naye ng'abaana abo walina chance egumiikiriza omusajja omu n'omuzaalamu abaana bameka kuba waakazaala mu 5 bonna bampisa nki bampisa mbi. Kitegeeza gw'oliko ekisiraani ky'obutazifumbirwa tuulako wamu kakana olabirira abaki abaana. Naye muzadde mbasajja 5 abasajja mami abaana baabwe oli mu muzigo luli bw'oleeta paatu ku makya bw'oleeta jime tomanyirwa basajja kati bakumanyidde na nnyo gwate bakwebakirako mu nnyumbayo n'osika ebibumba ne babirya n'atambula n'akola ki tomanyi gy'asula tomanyi baani be yeebaseekaawo ng'avudde ewuwo. Naye ono walina n'obuyinza ng'akomawo ewaka n'okwalako ne ku ngoye ze nga gw'ozigolola nga ne muko bagamba nti mukyala mugerwa wuuyo akola ki. Kati wafuuka w'abangi kuba buli alinamu omutwalo oyagala agukuwe kubanga olina abaana be wajja mu baki mu basajja. Naye oli awo ogamba nze ndi wa mutawana nnyo mu beautiful simanyirwa musajja oli musiru nnyo. Yensonga lwaki ofuuse ekyokukozesebwa ofuuse ekiyigo nedda. Njagala ebigambo bino babitegeere bulungi njagala banyiigire bulungi kibayamba okwebuulirira. Olaba toyiyo wina eyo buli alina ssente agifukamu 3 nusu mmeka omukazi weewalanga nnyo okufuka toyiyo olukale. N'abeera nga buli muntu ali okumpi baŋŋambye gundi alina ssente baŋŋambye gundi alina ssente. You have to work hard kuba naawe osobola ofuna ssente. You have to respect your body first
ogambe nti si buli muntu ajja kukola ki w'omubiri g'ekitiibwa omusajja oba alina ssente oba talina ssente kikkakatako okukkiriza nti ye musajja wange kino kankikole ki naye mwewagadde nnyo mufuuse firimu buli muntu yakulaba oyita emakindi nga buli omu yakulaba agamba yanyozuula bbina naye nogamba ozanno mulimu akantu mukalu muzibu agendeko ewa Nnaalongo kubanga wabanguyiza okukumanya kuba tumanyirwa muki kati wafuuka w'abasajja kati nze alina omunsi wafuuka kafene kakukuba asanga yakuba okitegedde bulungi mulekerawo okwetekamu ebyo ebintu by'ekisiru sifugibwa musajja nze simanyirwa musajja ava bweru saawa mmeka genda okolerera omusajja omugambe tuula wali genda okole ennyumba mugulire ennyumba gula emmotoka gula emmere weerera abaana awo mubuuze bulungi nti ovaawa nga nze kkolera buli kiki mwagala akaviiri kakakadde oyagala enjala empanvu yebyo byalamunaaba mutya ezine baberanga emijjo baba bwebati ate abakazi ku mulembe guno obukyafu bubeeyengula osanga omwana omuwala omuto nga alina enjala ziringa ezannamulimi kati onaaba otya aba yeegendereza abasajja mubawunyirira okufa kuba enjala mpanvu tolina bwozinaabisa oyagala kuteeka gamaala ga nnamulimi nno tago tagaagala ntalina kyakukola kubanga yawasa omugunju gw'omukazi guli mu nnyumba ye baziteekako balina obukodyo bwe bakozesa bazikozesa okukuweeweta abasajja bazigira bwe bati mukwano bati abasajja baako okubaweeweta nga kamwa kacyafu ojja mumuweeweta nga awamuka kubanga totegeera oyogera bubi okitegedde naye ye agumidde amaala go gataddeko agaviiri ogataddeko buli kimu sente azikoze eki kyogamba gwe olunaku olw'olumu okugamba nti era omwami wange kamusiikire ku magi kamunyigenyige kamasaaji kamubudebude mubuuzi olwali olunaku lugenze lutya mboolo gwe oba omuwadde nnyo omuwadde ki batulina gomanyi gyava onoonya ssente muwoze sifukibwa musajja muzunge ng'omusana mukaddiyidde ku myaka 3 nze mbasangako nga beewagala Nnaalongo mwe muli bakazi bakulu batuyimirizeewo myaka 4 osanga omuwala myaka 25 nga nereging temunyumira I have 44 tuzambale kulaga efiga n'omubiri laabwe afaanana musajja yawanga olina abaana babiri kati olina emyaka emekama bwafaanana naye omusangawo omuwala muto kagamba nze ndi muto Nnaalongo muli bakulu nze omukulu gw'olaba nze mutaaliwo ku kibuga nze by the way mu lunaku nkwaniga abasajja abasukka 10 bakusuula obugamba kubanga nnyuma okulaba naye gwe oli muto ebbeere likulukuse emimwa gikuli eno kuba buli kintu kyolina bakikozesezza nnyo kuba tomanyirwa muki musajja buli ajjajja n'amaanyi ge buli motoka erina giye egisinga amaanyi akukubamu 2 n'owulira nga olulimi tokyali kati oli awo buli kimu kyolina ku mubiri kikadde kubanga okuluusa nnyo ku myaka emiki ku myaka emito buli mukazi nja kusanyukira nnyo omuwala agamba nti nnyina okukola omukazi akola aba ne choice ku bulamu bwe Nnaalongo Nakayiza ali eyabooza nti bino byonna byoyogedde towadde basajja madalaka kumanyira bakazi baabwe atayagala kumanyira omusajja kola ssente zobeera mu nnyumba yo nakyeyombekedde yes tojja kubeera mu nnyumba ya musajja mwozimbize amatama bwakugulira emmere bw'osibawo enju gende wa nnyoko mukalwasa gende wa tatawo saagala mukole bintu kubanga abaana baffe basinga nyina abaana abawala 8 baba nakwirako ogwo omulembe gw'ekisirwa bagenda kubeerawo badibe kubanga balowooza mbu abasajja bakumanyiira kitawo ng'akyakulabirira wamuvumako mpaayo omwana omu yavuma kitawo ng'akugulira emmere omugambe tata yaddanga ne muboggolera omusajja afuuka kitawo bw'akula kubanga yamanyi bw'olya yakujjanjaba yalabirira abaana bo bw'otavuma kitawo lwaki onoomuvuma mwisaamu amaaso kwete kuboddeyo ewammwe okole byokola ki ne teri musajja alina magezi ku basajja baffe abaganda abawana agenda kukulabirira nga bw'omumanyirira muki mu nnyumba ye tekigenda kusoboka okiganye nangwa yes njagala omukazi okole opangise omuzigo gwo oba oyita bwerere kola byeyagala ndi ku sayidi yo naye layini y'obufumba amateeka n'okwakuliza obikola ki bigobererwa omusajja tayagala batakyagala wa omusajja emirembe ogejje today I'm beautiful you have your figure bawala kwegera opanga abawala b'omunaana mbalaba naabwe gwe waliwo ayinza nze mukomusajja nyitire mu legging tuyimirire awala bwe basibasooka mu town nze mukusooka okulaba nali mmanyi olina nga be bawala abata abali ku kyalo kubanga beepakeginzewo bi tebalina muntu abawembejja naye nze mba neebase ne banga ogwayo obange nakusika ate wasika wagonda ekyo kyokka kimala okubanga omubiri guli pakiti kubanga nyina agukuŋŋaanya Nnaalongo nga tumaliriza lwasi omubwabwa bwakakine mukyala we mbasaba batuule bafune ku bantu ababasinga okutegeera tekunnagaana naye abantu be balimu ate bano abayomba bano be baleeta entegera yaabwe eri wansi kubayomba tebajja kubayamba
baleeta baana bataate babayambe. Toyinza kuleeta idea nti omukazi alina abaana bana mutunde ennyumba afune 60 oli afune 40. Oba kuzenga weewaabwe. Ontegedde bulungi nga Lwasa bwajja n'ayingira mu nnyumba ye nga tagenze mu kisenge kya mukazi yamukyawa abaaki. Omukazi alina kukola biki Lwasa? Alina kukkiriza nti kaata ategeka nnyumba ye n'asigala mu ya Lwasa. Talina buyinza bugalawo nnyumba ya Lwasa. Bw'aba akooye Lwasa amukoowe n'ebintu bye byonna. Oluganda ng'otegedde bulungi. Abakazi bangi baaleka amagulu ofa nga n'agamba nze sijja kusobola kubeera nga nziira. Oyo muwuliriza kiganye. Ebintu bigaana abasajja bana bannema. Ne mbagamba nedda kiganye. Nga kuliko n'oli omugagga. Nga mpulira sissa. Paka we nafuna omuntu nga wemba neebase mukazi gonzisa buki? Bulungi. Nze mu nsi tunoonyaamu mirembe kuba simanyi tunaafa. Naye toliwo omuntu akuba emigo ku makya bw'ozaala omwana. Bw'akusibira wabweru bw'ozaala omulala kati tukuyambe tutya? Talina mpisa omuzaddemu ng'asiibula ensi togenda kati tukuyambe tutya? Kitegeeza bw'osalawo oggumira omuntu oyo mbi Mukama gwe yakuwa. Gumira ki? Gumirayo. Totagaatagana. Sina bigambo bye ngenda kugamba bawala nti mugende mumanyire abasajja awamma tayagala kumanyira omusajja kola ssente zo. Wezimbire ennyumba yo. Beera mu nnyumba yo. Naalongo sibula abantu. Abaami mbalinze wano saagala maka gabafeeko okubanga bakunyooma oli mutono nnyo bakozesa masturbation abamu muli ku kyeyo mukogeddeyo abasajja mulwawo okwegatta sayizi n'ekendeera mujje mbakoleko kaliwakko webuli ati obubba ati yagala kusasula akantu kabalage eddaalo okabbe nedda akantu kabalage sigenda akabbe egera okubba eddagala lyange kojja mpa singo ya Naalongo nze sikwesiga ke kacha kano kachaja kogenda kwa Lwasa kana abafumbo kwe bakolera Lwasa buli mufumbo kano kwali Lwasa yetaaga kano si Lwasa yekka abasajja appetite yafa kachaja appetite yafa kati kano bwakanywa ng'emisuwa gisimuka nti olina okwebaka n'omuntu tekagwamu kati kano bw'okanywa olina obusaanikiro obwo bubiri eyo wiiki oba bulungi n'okuba ekintu kubanga kakujjukiza nti olina okwebaka n'ono ali wano yadde toyagala kano kyekakola koja ye masturbation natudde sirijje eyemazisa waliwo eri masturbation gya buwunga abakyala bo baleetedde kaliwo ye abakyala balina bingi ne kati kuno ndi ku basajja basajja obaliko nnyo deni ezituswazizza naye abakazi ansa gye bampa nti abasajja batini nnyo ate amaanyi matono mujje muno n'eddagala kuba ndigira ddala mu nsi eyo esinga okukola eddagala wano bweyita kukolako nga sente zo tuzikuddisa bowe namba yesimu 0753 mujje mweyambe yawe papa ng'osoma ennamba 0753 akaterekeka w'omusajja ekitiibwa ogeja akabina twaza okwera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media w'omusajja emirembo dde buto nekkotandika okweregana omusajja olabwe okaddibwa obanga alina saponsa bw'osiba fesi gwako ojja kweregana omusajja kubeka akawala myaka 18 musibe bulungi mwera